akadde ka alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde wamu ne UBC TV ng'omwagizi nze Juliet Nanteza. Okusinziira ku wino ow'enkuba gwe twafunye ennaku essatu emabega alaga nga Toro ye yasinze enkuba ennyingi ewera milimita 43.3 ate yo Kasese nebeera n'enkuba ewera milimita 8.2. Bwetya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya ssaako n'olweggulo kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byabadde nga byakinyikagobe era nga ebimu byafunyeyo n'enkuba entonotono nga kino kyavudde ku sserwandula mpewo etudde ku Seguyanja Buyindi ng'eno esindika empewo empeweevu okujja ku ggwanga lyaffe nga kino kiviiriddeko n'omukubo gw'enkuba okusimba mu ggwanga lyaffe. Tusuubira okutandika olunaku olw'Essande n'enkuba entonotono bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako mu bukiikakkono ssaako ne masekkati ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufunayo enkuba okuggyako mu nsozi ez'e awamu ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale. N'olw'embeera eno ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono ate Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 26. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tulyako ku bibuga ebimu eby'okusemazinga Africa mu Addis Ababa, Bangui, Lagos amu ne mu Nairobi tusuubirayo enkuba nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu mu Cairo tuyisuubira okutuuka ku degrees 39. Bwe tulyako ku bibuga ebimu ebiri ku lukalu lwa Bulaaya mu New Delhi tusuubirayo enkuba nga tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu ate ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu nga yo mu London tusuubirayo okwatirira kw'ekiddedde. Ate bwe tutulyako ku bibuga ebimu ebiri mu bukiikakkono bwa America mu Houston yo tusuubirayo enkuba nga tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu ate yo mu Washington amu ne mu Los Angeles yo akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo sula bulungi.